Kwaniriza ku mukutu gwaffe gwa tusomeni Nnaalu, essula gye tugenda okusoma erina omutwe gugamba nti ejjembe likontola. Essuula egenda bw'eti: kye nasooka okukola nga naakawummuzibwa ku mulimu gwange ogw'obwambega kwe kunoonya omulimu omulala ogunsobozesa okusemberera abantu n'ebifo nga seekengerwa era n'ensula n'enkessi zinnyambeko mu kino. Omulimu nafuna mu Magaasi Company Limited era mikwano gyange be baagundabira. Magaasi yali kampuni nnene nnyo ng'etuusa era n'okutunda kolijja, ebintu bingi eby'enjawulo bye yalagirizanga okuva mu nsi ez'ebweru. Nze naweewa gwa kutambuza, kwolesa, kwogerera n'okutunda jjumula oba obusiki, ebintu ebimu ku byamaguzi bya kampuni eno mu balejjesa, era bampa n'emmotoka mpya ennyambenga mu kutambula n'entwala yange nga mpe ku kantala ag'abaguzi. Mu butembeeyi buno mwe twasisinkana ne Mulokopyo. Mulokopyo ono yali muvubuka muvuzi wa takisi era twali twasomako naye eyo mu bibiina ebisooka gye yatuleebeezanga kumpi mu buli kintu, naye ebyembi n'atamaliriza misomo gye. Kitaabwe yafanga abakuzi abadda ku nsimbi ezaalekebwawo okumuweerera nga bazikuba vunjaga, bwe gutyo n'omusomo nga gukoma awo nga Ssempala akoma ku njokye. Wabula newaakubadde nga Mulokopyo teyagenda wala mu kusoma kwe, yali mbaggubaggu era nkutya ya musajja. Buli lwe twasisinkananga naddala mu biseera byaffe eby'eddembe nga tugwisa bwenyi nga tuwakana. Oluusi twawakaniranga ddala kumpi kusuula njuba era n'ebikya ne bitwereega. Twasinganga kuwakana ku bya ssaayansi, ye munnange ng'alumirizanga abaddugavu bwe tulina ssaayansi waffe asinga n'ow'abeeru ate nga nze simukkiriza. Yambuuzanga gye nali ndabye omweru ayunga amenyese nga tamukutteeko, abeerula ekiwundu okukiggya wano okukizza wali, atambulira ku njakaasi n'atajja, afumbira omuntu akasaka ku mutwe ne keesera oba akwata amayembe oba emizimu. Leero bwe yatuukanga ku mayembe ne gubula asala, n'antegeereza ddala ng'abeeru bwe batagamanyi. Ky'ataayagalirangako ddala kwe kumujuliza eby'omu bitabo. Yatemanga akakule ne yeesinsimula n'alayira, olwo n'alyoka addamu nga n'okubadala nti mwe abeeru baabalyamu dda emyoyo ne bwe babalimba temulaba. Buli kye babagamba kibanga ekivudde ewa Katonda. Bwe twasoma mwasoma biki ebyo? Bali baayagala kudibya byammwe bya kiddugavu mbu twasoma. Ye bannanga ani yawandiika ebitabo ebyo by'otuwuubirako mbu bitabo? Si beeru? Kanno balimbe mmwe n'omukeerera amwenye. Buli kye boogera nga mukooneza emitwe nga makonkomi mbu yes. Leero omweru lw'ataawakanyizibwako ddala. Awo ate n'aseka nga n'okulattaalatta. Lumu twawakanira ddala nnyo ku b'amayembe era n'atuuka n'okuŋŋamba nti singa yagalina yandiga nsindikidde ne gamala okunfutizaamu ne ndyoka mpona okuwakana ezaawattuuyo okwo. Weewaawo baalugera nti alwogerako si yaluyita, naye leero luno Mulokopyo ye yaluyita. Waali wayiseewo wiiki ng'emu oba bbiri kasooka nga tuwakana ku by'amayembe, akanyamberege ne kagwa ewa Talatatta. Talatatta ono ye yali mulirwanwa waffe ow'okumukoobera mu kyalo ng'ova ku kibuga. Yali musajja mufumbo nga ne mukazi we amukunkumuliddemu ddala abaana abawera, wabula mbu ng'asattira nnyo ku kyalo n'okubakira buli kabina k'alabye era ng'abangu bagereesa nti yalyoka n'aba musajja, kubanga singa yali mukazi akagere kandimuliiridde ewa jjokolera n'abula watta eddya, era ng'abamu bamuyitira ddala lukololera mu ntembo. Yali muyonjo, ayogeraako ennemba era ng'akola eyo mu ofiisi z'abazungu mu Kampala, naye ng'alina ebbuba alyoza lumonde. Ewuwa okusangawo omukululo gw'eggaali ng'ava okukola ng'olwo wanaabaawo vaawo mpitewo n'omukyala. Mba nva ku mirimu gyange mpita ewuwa olw'eggulo nga ndaba abantu beekuumiridde eno ng'olujja gye lukoma. Nayimirira mbuuze bwe gubadde, si kulwa nga mpita ku mufu, naye buli gwe nabuuza nga ngaddamu kwekunkumula, kunyeenya mutwe kwesaasabaga na kubuuza ekyo eyali akirabye. Nalaba guli gutyo, kwe kukyama mbibuulize ddala nnyinimu eyali asitamye ku lubalaza lw'enju. Bwe namusemberera ne ndaba nga amaziga gamuttulukuka, awo kwe kumubuuza nti muliraanwa kiki? Abatannanziramu ngenda okulira ng'ekintu kye ssaalaba yadde okumanya gye kyava kintimpudde ku kakulu balabetu era okugenda okukyekaliriza nga funfugu. Mu kiseera kye kimu eddoboozi ne libwatukira waggulu mu kisasi nti gwani ajja yeebuuzisabuuzisa mbu mulirwana kiki? Gano makaago? Twamuke.
Neesendasenda nsegulire ekijjolooto. Wano akaloboozi akalala we kayogerera nti muleke tumale okumuyitira mu nsonga naye aziwulira aleme kutuyita babi. Kwe kwogera nti wamma sooka oleke okugenda tukuyitire mu nsonga zaffe naawe oziwulire. Abantu abamu abaali balaalidde ku kkubo nabo baatandika okujja nga basembera mpola mpola ate nga bwe basikattiramu kokko nti Talatatta oyo omusajja mujoozi nnyo yasigula mukama waffe kidomoole n'amutwala n'amupangisiriza ennyumba ey'omu kibuga. Mukama waffe n'atamufaako n'asigala ng'agwa mu kyoto yeefumbira, naye ate Talatatta ono bw'avudde eyo ng'amutambulira bw'amutte. Omukazi amwekomeza ddala. Mukama waffe yatusindise tumumiimemu katono, tetujja kumutta kubanga ne mukama waffe oluusi yeewuluntawuluntamu, naye Talatatta ono ajja kutulaba embebbera. Tujja kumulumira ennaku 72 ng'ageetokoseza aleke naye ategeere ng'okufumba si kwota. Tujja kumuleka ng'agenda akole, gw'ate bw'ataakole ezzadde n'emisolo gya gavumenti alibikola atya? Wabula lwe kali mutanda ne yeebalankanya n'atadda tetulimutta. Amayinja gaatandika okuwandagala ku mabaati bwe gaasiriikiriramu. Eddoboozi eddene ne lintegeeza ng'ebyange bwe byali biwedde mbasegulire. Nawulira era nga liragira omukazi gwe gaali myukidde mu ffumbiro agenda ajja ebintu bye n'eby'abaana mu nju agira yeeseebululirako ewaabwe okutuusa ennaku 72 lwe ziriggwako anti nga guluma yaguzza era bo nga tebajja kuba basenkuyombereko oba kiiso kya mbuzi. Nakyuka ne neekwakkula nveewo ebisigalidde bingwa enkoto ate ddala bingi ebyangwayo. Abanva emabega bantegeeza nti omukazi olwamalamu ebintu bye mu nju, ebikopo, amasowaani, entebe n'ebirala ne bitandika okwekasuka ebweru. Nti naye ekyasinga okubatiisa kwe kulaba entamu eyali ku masiga mu ffumbiro ng'evaako egenda yeesukkiriza ebuukabuuka ng'ekikere kolya n'eyingira mu nnyumba. Talatatta yatandika okuwoloma nga bwe yegayirira ebintu bireme kumuluma na kumukuba bityo. Abantu baawuliranga ebimuvugirako ng'obuswanyu naye nga tebalaba amukuba. Buli lwaggula abantu beewubanga ewa Talatatta beerolere ku majjankunene kubanga olwaddanga ng'olw'okukaaba n'okukubwa lubala buto. Ennaku endagaanya olwaggwako ng'ebintu bigenda era tebyadda naye nga Talatatta asigazza magumba. Bwe nava ewa Talatatta nagenda neebuuza era neewuunya bye nali ndabye n'okuwulira. Abantu bagamba nti gaali mayembe naye omusomesa waffe owa sayansi yali atumatizza ng'aleeta n'ebyokulabirako ng'amayembe bwe gataliiwo. Yatutegeeza ng'abantu bwe bafuulafula amaloboozi ne bakulowoozesa nti mayembe geegoogera era nti ensonga egoogeza ekiro. Awo n'atubuuza obanga tetulabanga ku bafuusa olwo n'awunzika nti n'amayembe bwe gali. Ate era nga ne mu masinzizo nga batukalaatirira ddala ng'ebyengeri eyo bwe bitaliiwo era bwe tutasaana kubikkiririzaamu. Eky'obutabikkiririzaamu ekyo nno kyali kitegeerekeka naye obutabaawo kale kiki ekyali kimputudde funfugu? Ye kiki ekyayogera n'okukaabya Talatatta? Baŋŋamba nti amayembe googera kiro ate mu nzikiza naye bino byali bibaddewo misana ttuku nga ffenna tutemya. Saalaba muntu yenna akasuka mayinja ku nnyumba yadde ayogera ng'afuulafuula eddoboozi. Kale olwo lwe byali biki? Natawaanyizibwa mu birowoozo. Ebintu bino byali ddala byetaaga okubinoonyerezaamu okufuna ekituufu. Naye otya era ng'obitandikirawa? Ababimanyi baali tebejjaayo kubinnyonnyola bantu ate abatabimanyi nga bateekako emitwe n'amagulu. Wabula mba nkyabulubuutira n'okutagalira mu ebyo ate ne kwetuumako bino olunaku lwali lwa Sande. Mba ndi awo awaka ntegeka bye nnaakola enkya nga mulokopi agobye. Yasooka kudumyadumya matama nga bulijjo n'oluvannyuma n'ansaba mumuwerekereko. Waaliwo abantu abaalina omulwadde waabwe abaali bamupangisizza abatwale ew'omuganga kwolwo lwennyini akawungeezi naye ng'ate okugenda yekka ekiro n'abantu batamanyi bulungi baali bamuwadde ekisale ky'amaanyi nga tayagala kukifiirwa naddala mu biseera ng'ebyo ensimbi mwe yali ekubidde enkulimba nga neekuba enkofu tagirinaamu. Saayagala kumutenguwa kubanga nga musajja w'abandi naye bw'obaako ky'omutuma atasibaamu akuweereza n'omwoyo gumu ate nga nange nali mutumyeko enfunda ezisukka mu nsuusuuba n'anjuna. Nakkiriza era n'aŋŋamba mbalindaawo ku ssaawa ng'emu n'ekitundu ey'ekiro baagikwata kalimi era essaawa zaagenda okuwera ennya nga twatuuse edda gye twali tugenda.
twajjamu engatto ne tuzireka ku kifugi ne tuyingira. Omulwadde baasitula musitule. Nnyinimu yatulamusa era ng'amaze yayaalira eddagala embabule ku lubugo olwali mu ddiro wakati nga wansi waalwo eriyo ebyayi. Yatereezaako akaleku n'oluvannyuma ne tulagirwa okwanukula oluyimba, okukuba mu ngalo n'okutuula obulungi, si kulwanga serikale atuswabula. Okusinziira ku bye nalinda byene bye nawuliranga ng'abantu banyumya, nateebereza nga twandibanga tugenze ku mayembe. Nabugaana essanyu kubanga nalowooza nti kinnaagalizanga embazzi. Luno nali ngenda okuvumbula obulimba bw'abamayembe ng'omusomesa waffe bwe yabutottolanga, naye ne kimbukako kubanga nnyinimu bwe yamaliriza bye yali akola ne bazikiza ettaala. Olwagizikiza nga nsitamyako okugulu kumu, twatandika okuwaawanya oluyimba nga bwe tubwaguliza engalo. Ngenda okulira ng'ekintu kiwamattuse waggulu kyekkase mu ddiiro nga bwe kigamba nti sirikale ntuuse. Baakyaniriza nga bwe kisala batta nga bw'owulira emmese ng'etambula ku mukeeka. Bwe kyatuuka wendi ne kikuba ekintu ku ndagala ekyavuga ng'embooko era ne kiboggola n'obukambwe nti ate ono y'ani atutamako. Nawulira ng'okugulu kwe nnali nkangalabazza kukootolwa kunyigirizibwa kukakkane kwewumbe kukunnaako okwali wansi. Najjula ensisi so ng'ate gano gaali gakyali mabaga kubanga ngenda okulira ng'enkuuka esituse mu kasolya. Ekintu kyatandika okusambagalira mu kasolya ne ku bisenge nga bwe kinyeenya endege ng'ekizina bwe singa ebintu byalinga we natimbirwa essanyu nga twakayingira nandimulisizza waggulu ndabe ekijagana n'okusamba endege. Naye nkucwe serikale gye yali ankubye nga tenzikiriza kwenyeenya. Si kulanga ekintu kinsitula ne kintomeza akasolya. Neeyongera okutekemuka ekintu bwe kyakka ne kitambula mu ddiiro ng'endege ziyoogaana be era n'oluusi okuvuga be cheke ng'ekizambadde kyekunkumula. Okwaniriza n'okulamusa bwe byaggwa, nnyinimu olwo yayitibwanga omukongozi n'atandika nti jjajja Kawulukusi, bano bakomyewo ku nsonga zaabwe ezajjo ezitaggwa era ne bye wabalagira babituukirizza jjajja. Kawulukusi yanyeenyanyeenya endege ekinneemu nga bw'anukula nti weewaawo taata, kale serikale genda mangu oyite Mawuuzuumo, tomuleka mabega, mujje mwenna bulembwe era takwebulankanyako, owulidde? Mujja naye. Oluggi lwekaaka ng'omuntu agguddewo empola n'afuluma. Natandika okukankana n'okulingiriza mu nzikiza ng'ayina kye nnaalaba. Mba nkyali mu ebyo ng'ate oluggi lwekaaka n'akawewo nga kansokya. Serikale yayanjulanga bwe yali akomyewo ne bwe baamutuma, naye ng'agaanidde mu kisasi. Emboozi yatandika wakati we ne Kawulukusi, gwani munnaffe? Toyogera oli kasiru? Mawuuzuumo, nze Jjembe Mawuuzuumo. Kawulukusi, munnaffe tukusanyukidde, yingira. Omugenyi tabeera bweru mu mututtulu nga guno. Mawuuzuumo, wano wendi wanaamala. Kawulukusi, otya ki? Gamba olina omusango. Mawuuzuumo, sirina, wabula ntya kunkwata. Kawulukusi, nga baani abo abakukwata era lwaki? Mawuuzuumo, mmwe kubanga ffe tuluma oyo kyowola omulwadde. Kawulukusi, obwedda ngamba nti oli omu. Mawuuzuumo, nedda tuli bangi. Kawulukusi, ebyo kale tubitegedde, naye lwaki mumuluma? Mawuuzuumo, tumuluma kubanga abanjirira nnyo. Zinnyo siringi olukaga lwe yamuwola, twagala tumutte ensimbi zizike. Kawulukusi, bagundi nammwe mulimba, siringi olukaga obukaaga ziti ze zissa omuntu. Mawuuzuumo, bwe siringi olukaga oziyita ntono. Kawulukusi, kwe kugamba Zinnyo eyabasindika ye mukama wammwe. Mawuuzuumo, mukama waffe mulala, wabula Zinnyo yatupangisa tumuttire kyowola. Kawulukusi, mulimba mwetumiriza bwetumiriza, Zinnyo si ye yabapangisa. Mawuuzuumo, yatupangisa era mukama waffe yamusalira siringi 100, enkoko emu n'embuzi byonna n'abiwa. Kawulukusi, serikale goberera Zinnyo tulabe obanga bano bye boogera bituufu. Naye mbooge teyabugumanga, serikale yakomyewo dda ne Zinnyo. Awo ne batandika okwogeraganya. Kawulukusi, olyose wamma nojja, bano babadde wano nga babikuluma ikambu, gwe wabagulirira batte kyowola olw'ensimbi ze yakuwola.
ye nga toyingidde. Nawulira eddoboozi ekwakwayufu nga liddiramu mu kisasi nti siyingidde ngenda mangu, naye munkoze bubi okunsaza mu tulo tubadde tunkutte omubabiro tutyo. Eddoboozi lyawulikika ng'eryayuya ne lyeyongera nti ddala abo nze nabapangisa bamutte ebbanja life era byonna bakubuulidde bituufu. Kawulukusi yakuwola ensimbi n'akola obubi? Eddoboozi nedda teyakola bubi, naye lwaki ammanjirira nga nze saagala kumusasula? Kawulukusi kw'obwo obutotoba bw'ensimbi kw'otudde kw'otayagalira kumusasula naye tutemutte, oba olinayo ensonga endala gy'omuvunaana? Eddoboozi nedda sirina. Nawulira nga Kawulukusi alagira serikale amuleke agende era ng'agenze baddingana ne Mawuuzuumo. Kawulukusi anti ebya munna mwe mubiwulidde mwe mubirowoozaako mutya? Temulaba nga muba bakyamu okutta omuntu nga mumulanga ensimbi ze? Mawuuzuumo ffe baatugula kukola mulimu, eby'okumutta obwemage tebitukwatako. Kawulukusi mulimba nno, gwe bagula tagoba nsonga amala gakola bintu muwawa. Leero mwegoyera bwa kinnyi naye kasita nammwe kati ensonga muzeewuliriddeko. Omusajja w'abandi talina musango okuggyako kumulanga ensimbi ze. Kati nno njagala twogere ng'abasajja n'abasajja, ebintu bye baba bagula bwe mbibawa era omusajja temumuleka? Mawuuzuumo kumuleka kutya? Naye ye lwaki tumuleka? Mukama waffe bamusasulira kutta muntu ng'ate ffe tumuleka? Kawulukusi yaseka nga bw'agamba nti muleke nammwe kudda mu kubereega, twogere eby'ekikulu. Olwo bwe munaamutta munaagasibwamu ki? Ebintu bye babawa tujja kubinunula era biibino. Omusajja mumuleke. Zino ze nsimbi za mukama wammwe. Nawulira okuvuga ng'okw'ensimbi eziyooleddwa ku ntuumu kati ne ziyiibwako. Yeeyongera era n'enooyo embuzi n'enkoko bye mwanywa biri muno mu kita. Mukkiriza? Waddawo akasirikiro n'oluvannyuma Mawuuzuumo n'ayanukula nti twanikkiriza naye akabuzi katono n'ensimbi teziweze. Amayembe gombi gaatandika okukaana n'okulamuzaganya era nga Kawulukusi awulikika buli kiseera ng'abebbereza oba tugambe kantiriza Mawuuzuumo ne banne abakkirizise kye yali agamba. Ddaaki bakkiriza? Mawuuzuumo kale mubituwe anti gye bazireegera. Kawulukusi nammwe mulimba, tunaabibaweereeyo mu kisasi muyingire mubiddukire munywe n'okunywa. Ng'ensi yonna esiriikiridde obuntu bwawanuka waggulu ne bwetonya mu ddiiro becca. Saabumanya muwendo naye bwali buwerako, bwatandika okutambulira ku ndagala ezaali zaaliriddwa ku lubugo. Nagenda okuwulira ng'amaloboozi gaŋŋoŋŋotta ng'agaali mu ndeku. Neeyongerera ddala okutya n'okulowooza nti singa sazze bino si bye nnali neetegekedde okusanga. Ekyaddirira kuwulira kap ng'embwa enywa amazzi. Ebirala bizibu okunnyonnyola kubanga ngenda okuwulira ng'eddoboozi ery'omuzindo liragira nti mubakwate. Ebintu byatandika okukugulana ng'ebirwana. Wawuliranga okuvuga kw'emiggo ng'ebikuba abantu, okuweekeera n'okukaaba, ate oluusi n'owulira ng'ekintu ekikuguddeko ekikusambye oba ekikulinnye pozi ng'olutalo lukusammukidde. Tuba tukyawoza gwa ndiga kulinnya nju ate entumbi n'egwa mu njovu. Nawulira eddoboozi nga liragira serikale agende agoberere jjajja w'abaana. Olutalo lwali lukandaaliridde ne Mawuuzuumo nga yeeremye okukwatwa. Enfuufu yali efuumuuka n'omunyale nga guyiika era nga buli omu waali we yeefunyidde obugongolo. Ekintu kyamyansa ne kibwatuka era n'ennyumba n'ekankana ng'olowooza nti musisi y'ayita. Eddoboozi lyayogerera mu bbanga nti zuno ntuuse Kasennyanku, jjajja w'abaana, lubaale w'ensozi n'emigga. Nawulira ng'olubugo olusituse olutiribirira mu bbanga n'emiko gy'endagala eziyulisse eginkuba mu maaso. Entebe n'emmeeza nga bikoonagana n'amaloboozi ng'ag'omuntu awalira oba aguguba okukwatibwa nga gabunye wonna. Ebintu byagenda bikkakkana mpola okutuusa lwe byateeka. N'ensigala kuwulira kusinda, kubolooga, kuwejjawejja na lubugo nga lwe bazingako nga tewakyali kanyigo konna, n'enju kukwaya esirise beccejjerere. Nannyinimu yakoleeza ettaala nga bw'aseka n'agamba nti luno leero terubadde lutalo, lubadde zisa busolo. Olaba lusitudde ne jjajja w'abaana atatera kusituka. Twatunuulira ebintu by'omu ddiiro nga byonna biri nnamasambala. Yatunnyonnyola nti amayembe gonna baali bagakutte nga bagakulubbizza n'okuwerekereza gye baali ab'okugookera. Bwe yamala okuwa abaaleeta omulwadde eddagala era n'okubalagirira enkozesa yaalyo wamu n'ebyokukola ebirala nga tuvaayo.
tetwasiibula era twatuuka eka nga bukya. Bye nalaba ntera okubinyumizaako mikwano gyange. Abamu bakkiriza ng'ebintu ebyo bwe biriwo mu nsi era nga masitaani, ate abalala ne babiziimuula nga n'okuŋoola kwe batadde titebiriiwo, njogera bya llere. Naye nze yabirabako n'agange bwe mba mbiwakanya seemalaamu. Kuba osanga mulokopyo ng'ab'omutuufu ng'abaddugavu balina sayansi waabwe bwe bakozesa mu bino atannyonnyoka bunnyonnyosi. Neeno essula awo ekomye webale kuwuliriza, essula eno ennyumidde. Kansubire nti naawe ekunyumidde.